Mwana mulenzi amanyiddwa nga King Saha abamuvuluga n'abamuzalawa buli kadde ayongera kubasaasira busaasizi buli lunaku olukya olw'ensonga nti mwana mulenzi ono King Saha engeri gye kiri ni musajja mukubi wa muziki ogunyumira ennyo abalabi buli lunaku olukya yeeyongera okuba nti afuna abamwagala naddala mu kyalo eyo gy'atera owangali ava ku nnakawuka mwana mulenzi King Saha ayina ewalala gy'atera okuba nga agenda n'awummulirako mu kyalo eyo wabula olunaku olwaleero ayongedde okulaga okusiima mu ye showing gratitude n'okubeera nti abantu buli lunaku olukya bongera okumulaga omukwano ku kyalo gy'ali King Saha takyagula mmere takyagula nva buli waba agenze ku kyalo abantu bekulumulula okweyiwa wali okubeera nti bamuleetera ebintu ng'enkoko ssekoko emmere enva buli kimu baleetera muleetere nga bambi waliwo one of the obis yazze n'amulinda yazze ekiro Saha nga yeebase n'agamba ati lisi nja kukeera ku makya amuleetedde ssekoko mu buufu obwo era King Saha agambye nti receiving the love in the village it is the greatest feeling ever. Thanks my people. Nga yebaza abantu be okubeera nti bamulaga omukwano mu buufu omu oba obulala saidia wabula atera mukadde ka mwana mulenzi Mansour Semanda oluvannyuma lwa Nobert Events okwekyanga n'ayogera ebikikinike ku Jerusalem Sale wamu n'aba NRM mwana mulenzi Nobert Events abadde on the rampage nga buli kaseera ebigambo ayogera bingi nnyo here and there. So mwana mulenzi Nobert Events oluvannyuma lw'ebigambo by'abadde awandula ng'alaga nti NRM alabika yagikooye Mansour Semanda King Saha yavuddeyo ye n'agamba nti Nobert Events eyo vaayo mu bayaaye. So mwana mulenzi King Saha agamba nti Nobert Events you are welcome at Kavule anytime just put in red when coming nti Nobert Events bamwaniriza wali Kavule ku kitebe kya NUP wabula bw'abajja tajja nga asamaala alina okujja nga ayambadde red so Nobert Events yaniriziddwa mu NUP ojja kujjukira Nobert Events mukwano nnyo gwali Enskin era tebategana wabula atali Enskin ne NUP buli omu bw'asanga munne adeno engeri gye twogedde ku NUP katugende butereevu tugende butereevu wa His Excellency Bobi Wine nga bw'olengera awo mukulu Bobi Wine olunaku olw'ejja akawungeezi yasazeewo okubeera nga awubako olubu lw'ekigere awo Wandege ya mukatale awo yagenze maaso okuba nti abasalako teyabadde engeri eri usual oba teyabadde engeri ya bulijjo wabula bwe yatuuse baamulaze omukwano mungi yabaguddeko mbeera ya Robadoba style yes yabaguddeko mbeera ya Robadoba style n'ayingira mu kifo ekimu kubirirwamu emmere oba oyinza okuyita restaurant era abantu babadde basanyufu nnyo omukulu yazze enjala emuluma wabula abantu ne batandika okuba nti bamubuzaako obwekyusizo nga buli amulaba ayagala kuba nti afuna serefi buli amulaba ayagala kwekubya kifaananyi na mukulu buli amulaba ayagala kumusika mu mikono waliwo n'omuzeeyi bambi yakaabye amaziga nga alabe ku Bobi Wine nga tasobola kuba nga akikkiriza nti ku ye kwakubya amaaso yawulidde nga omanyi ekintu ky'okubeera emotional
bannayuganda tebakitegeera but kyekino muzeeyi kye yatuuseeko. Muzeeyi yafuuse emotional ng'alaba ku His Excellency Bobi Wine ng'alaba tasobola kukikkiriza nti ali naye, era yamuwadde obubaka obw'enjawulo nga chairman Nyanzi ali wali ku bbali ali ne muto we ali ku guard wali byonna nga bigenda maaso. Era Bobi Wine yareactinze yabadde ne interaction n'abantu bangi n'akuba akabonero awo ng'essalalize ettooke baalireetedde ddala, ekiceere bakireese ne sekuleeta bayi baleese muceere nga guwererako ddala. Kati ebyana ne bijjukira eri moment Honorable Mubaraka Munyagwa naye we baamuleetera ekiceere, wadde nga His Excellency Bobi Wine ye yabadde ku ttooka awo lyasinze okuba nga anyiga. Ojja kujjukira musajja aviira ddala wali eggomba ekanoni awo ettooke baalirimiranga ddala, so n'okulirya baaliriiranga ddala. Omukulu namulabyeko awo nga anyiga wali akatooke bwati bwakakoza nga n'omuceere we guyita here and there. So was such a very great moment. Wabula bakira bano bali munda bawuta kathupu n'okuba nti nno balya ettooke n'ekikyere nga namungi w'omuntu ali bweru alindiridde. Era ekifo bakisazeeko bakiroundinze off abatuuze okakananga omukulu we yafulumye bambi yabawubiddeko ne bongera omulaga omukwano n'okumuwa obweyamo nti 2026 His Excellency Bobi Wine Entebbe alina ogituulako nga Ziza Bafana bwagamba. Ziza Bafana yafulumiza oluyimba olupya. Oluyimba luno Ziza Bafana lwe yafulumiza baluyita ajja gituulamu. Ajja gituulamu. In fact Ziza Bafana yatadde akayimba kano yakakoze n'akola artwork nga Bobi Wine atudde mu ntebe asmilinze ayambadde akakofiira aka people power. Era omutwe oba title y'oluyimba bagamba nti ajja gituulamu. The vote is precious, it is almost sacred, it is the most non-violent tool we have to change leadership in a democracy. Due to public demand, we should all vote and protect our presidential vote. Mwana mulenzi Ziza Bafana agamba nti akalulu ka muwendo nnyo anti kalina okukuumibwa ennyo ekigenze wala. Kalina okukuumibwa n'okukuumibwa butiribiri. So agamba nti kyekintu kyokka kye tusobola okukozesa okubanga demokrasiya tumutembeeta. Nagamba nti nabwe ekityo tulina okubanga tulonda ate akalulu tukakuume. So Bobi Wine we yalabye nga mwana mulenzi Ziza Bafana afulumiza oluyimba luno, Bobi Wine ya retweetinze nagamba nti thank you for this my brother, together we can make it happen. Namwebaza nti webale nnyo Ziza Bafana olwakino fenna bannayuganda kino tusobola okukikola ne kibeerawo. Shairota wa Vairota ebintu nno tebyatabuse. Alina katambi ke ya recordinga wabula kibadde kimanyirwa ni mwana mwalo oyo alina crash ku Lakejo. Kati ate obusungu oba bwavudde wa n'akalakata Lakejo n'agattako ne nnyina. Awo nno obuzibu bwavudde. Lakejo, do you know what? When a family yo mwena muli basiru. Like guys, for real, I just came to understand. Simanyo yo mama Lakejo naye mulugwala babichi ekyo kikazi wabate kitegeera bichi. Katina, I tried like I want your son bichi Oriao. I tried like I want your son. You don't want to give me Lakejo. Kati. Nesimanye, is that son? Is that like? Cause I remember seeing you one day. You are the mother bichi. Like really, is even Lakejo your son or you are what? Simanye sikutegeera. At even I heard that the mother of Lakejo is a mulugwala. Katichitegeeza oli mulugwala. Bova bachitabatya bumadi. So you are the people of Arua. You are the one who send your people of Arua to come and abuse me. Mumami Lakejo. Now Katiola Lakejo is having a gold way of that down there. Oh, like a cousin now will never Lakejo in Achimaya Mama Musil. When I would have seen now, can you know Sil? When I'm only was sick, the family when I'm only was sick, or my new woman. I take a tick.
I even made you famous na yo liao we cause if you can't even come to me olinga mazika sana mazo okuloga enda kujja kuddayo kyedi gwe mazikwe mu lakijo matako. Actually I'm even in an expensive place here. I don't know. I'm in an expensive fucking place, bro. See? With your mother, with your mother marry you every time at the leg of your mother. Fuck you. It's okay, I'm just annoyed because you don't want to come to me. Kati, I've left you because I've enough nyomulala. Nange ebigambo byatuuse naawo. Shayirota avumye maama wooli. Takomye muvuma n'okumuloga abalozero. Sewo Shayirota kyewanye nti mukyamaze okuloga Lakejjo ne nnyina. Kati nno abaloge balabika eddogote lyabakutte bannange. So this is the video. As you can hear, she's abusing my mother. So this girl keeps on abusing. First of all, it started with my people. She abused my people, and I don't find that alright. And also to my mother, you just because of love, you can't just abuse my mother. My mother is not a person who. So, ekyasiza okuneewuunyisa kyekyokubeera nti Shayirota wali abadde nga alikodinga video nga mulaba ayambadde bulungi egundi bwati ng'abeera n'akaviri akanyirira naye ate wano we bamuleese saamutegedde. Bamuleeta ku poliisi alaba ebintu bitabuse ate olowooza tekabadde kadde kakubeera nga yeetonda. I'm not going to abuse them again. I just did that, like I thought I was doing something and then feel bad. So that's how I'm saying with other people. I'm sorry to the man. Your friend is apologizing. Naye simanyi oba bwe mwetegereza video musobola otunulira afande omukyala Shayirota nga yeetonda afande omukyala ayina engeri gy'atunulamu n'atunulira akana akawala n'atunulira Lakejjo ayina engeri gy'atambuza omukono afande omukyala ati agamba nti owulidde ebyekisiru kati nobyagira kati omusonyiwo oba tomusonyiwo. Mwana mulanga ali mabega w'emitayimbwa weyategeredde nti Kampala takyagisobola Shayirota. Ebifaananyi bakujjako ne fingerprints biki buli kimu nga tokyasobola kufuluma ggwanga. You cannot go anywhere because you were women. mukyale wamwe olaba omuwala ono tayagala n'atugamba omulaba. But she's still alone because we picked her from her room. That said after that said over Busabala. That said after Gangu Mosque. That said over Busabala. That's where we picked her. Lidako kasogenda biwa over Busabala. I said after Gangu Mosque. That said over Busabala. That's where we picked her. Mwe Shayirota abeera ne anti we naye ne muloza Shayirota ayina ennamba ya anti. Shayirota asaana bamuwa omulimu mu minisitule y'ebigwa bitalaze. Shayirota asobola okukonteininga ebigwa bitalaze nga biguddewe bu ne bigwa mu ggwanga. Shayirota ayina engeri gy'asobola obikwatakwata n'abinyiganyiga n'akkakkanya embeera. Kuba kati toze yategedde bayita anti waayinza okugamba
naga akawala katabadde mukasibire ddala kati kyalina otagame siina namba ye siina namba ya anti wange. Wakati nga ebintu bitabuse omuntu asobola okuba nga yeewolereza kyandibanga bwe kirabika newoomukulu mwana mulenzi amanyiddwa nga Mickey Wine. Mickey Wine yaddamu oluyimba lwa Jjajja Ragadi wabula Mickey Wine naye ndowooza bintu byakwewoleza yagambe nti tasobola kuddamu kayimba ng'omukulu tamanyi ekyo babeera bamuwaayiriza. Jjajja Ragadi mukulu mu myaka ate ne mu industry mukulu so tubalabiddeko y'ensonga lwaki nazzeemu akayimba ke kubanga it was good art. Okitegeera ndowooza sisobola kumala gavaayo ne bwe mba ndukoze ne bwe luba lunyumye ennyo nga toconsultinze owuna that's disrespect. So sisobola kyoba omanya sisobola kubanga nayimbye ekintu nga nyiniwa nga eyasooka the first creator nga takimanyiiko. Mwana mulenzi Mickey Wine agamba amazima gali nti okudda mu luyimba lw'omusajja nedda omusajja yali amanyi nti Mickey Wine wakudda mu luyimba wabula omusajja ate ye yakavaayo juzi n'afulumya ekipapula ng'ayagala kubanga Mickey Wine amateeka gamukolako nga bwe gasobola. Jjajja Ragadi ekibuuzo kiri kimu wama Jjajja Ragadi omusajja wamuwa olukusa oba akuwa ekipapula ekiraga obuyinza leero abadde ya copyright sagala kigere wekigere omuntu abeere nafugadde ebikoonzi ebadde bikomyedde ebikoonzi nze manyi emyaka 47 sirwana nabayimbi sagala lusalo na muyimbi naye tesagala ate abayimbi banjetinze so kati looya wange ne management yange bano bifaako kati kali Jjajja Mickey Wine yakubidde ku simu nga overall yakubiddeko ngoba okwetondera ate emitondere Kajjajja singa nakubira essimu nga ngenda China nankubira essimu nemusanga ku garden ku games naye wankuwa ekitiibwa mukama wange mukulu wange bikiyidde kumwe njagala kola luyimba lwo nemugamba nina okusooka netwala ne management waliwo ennyimba ezange ze natunda nezo sirina kutunda ennyimba ezimu zetaaga okubeera nga sinzikwata nako copyright oluyimba naziteekamu sente zange nyingi ate ngolona the best video for the year for the time I did it. So they said, no, I'm not sharing the song. And a good Sunday. Woman in a frog. But now, this is all from the Cotina Bobo. It's a very joke we get up. Well, I said, I feel like much in my balloon. I need it a road. You will go to the Nakaya on the King's ne Shiba. So that is it. Mazima gali nti Jjajja Ragadi si musanyufu n'akamu. Si musanyufu. Waliwo byana byate bigamba nti kati akayimba kano engeri Mickey Wine gye yakatuuma Zuwena. Mbu kati ate kati mbu omukulu ayinza okuba teyasanyuka byebe kulu nga kati awo nti byebe kulu ayinza okuba nga kati engeri gy'amanya amateeka ga music industry n'ebya copyright nga y'omu kubaagala na bo copyright eteekebwemu amaanyi kati ate oluyimba oli nga yaluyita Zuwena ate nga Zuwena mu industry tumanyi omu katimbu kati ate bebekulu ate katimbu Ragadi ate kati wali Mickey Wine kati ate kati oluyimba Zuwena mbu kati ate kati awo kiraba bulungi kati Ragadi bw'aba agaana kati wali oba kiraba amateeka gayiza okukola kati bannange mutambuza bigambo nze sijja biyingiramu ama bebekulu tuba tuli awo
Hage eyo nno yatabudde abantu. Ate kati eno Edikenzo yenywezeza mu kihaga ekyagaagavu ne Hamuza. Kati ate eri ebbali nga waliwo awujja leema. Kati abadde awujja leema ye bamutumye eti genda omuwujje. Ama Edikenzo muno Hamuza n'omwana Kahaga abantu abasinga babadde balowooza oba byakwejalabya. Wabadde obalaka ki? Si mulabe wange obula ate mukwano gwange kubanga tulina ekitugatta wakati awo waliwo omwana okitegeera and then history. So kiba kyabumba tuutu omuntu okulumanya nti n'ensi ekomaawo, ensi etambula moving on, naye ekisinga obukulu g'emirembe peace oba okitegeera because tulina ekifaananyi ekyokusiigira abaana. Yes. Exactly. Abasajja abamu we balabye Kenzo nga haginga Hamza ku stage n'omukwano gwe yamulaze ng'ate ne Rema waali awo. Abasajja baagambye nti kati Eddie Kenzo ye musajja omutuufu ow'okuggyako omukyala. Eddie Kenzo omusanga alina mukyala we amulabiridde ali awo maka ng'omukyala omwetikavu ng'ogenda naye. Olw'ensonga nti ye Eddie Kenzo tanyiiga. Ne bwakusanga mu bantu akwata mu mukono n'akuwahaaga n'akusanyukira ayinza n'okukubira kasimu ti munnange kati omutwe ogwo watwala muli mutya obulamu obutambuza mutya temulina ku kyakulya akamba weerezeeyo omutwalo. Manna kale retired General Rwashande yakuba Honorable Theodore Sekikuba akalulu. Wabula eyakuba Honorable Sekikuba akalulu nakati akyayogeza maanyi. Yagambye nti Sekikubo byaliko bya kiyaye akalulu newe tukaddamu era abajja kumukuba flat. Do you think you won that election in a free and fair manner? Was that election free and fair? Newe bakaddamu kati ateka mutanda je ku independent agenda kulaba kubanga we have all the documents buli kintu kiyina n'ebyo byawaba temuli netuddamu netugamba abantu bonna bali abadde wali ba registrars bonna ne bagamba mulete neutral person atamanyi Sekikubo tibade tosobola kurekavaringa wakabulira omutwalo omuntu bwakusinza. No nibukola n'ebyalo byagamba ne bwankubadde bakuba ne bwe bababala tatuusaluza namusinza. That is retired omukulu Rwashande eyakuba Theodore Sekikubo akalulu. Onagamba nti yalwanirira eddembe ly'eggwanga lino. So nabwe kityo Theodore Sekikubo bye bibye si birungi n'akamu. You were on a mission. You were a hired person to go and defeat Sekikubo. No. Who hired you? No, nze. Ekisooka nzaalibwa wali. Ni ubatofunanga kirowoozo kyesimbawo wakifunye kati. Just wait. Who is behind your funding? Nzaalibwa wali. Sooka ompulire. Nzaalibwa wali. Nagenda mu nsiko nga n'emyaka 17. Nagenda okulwanirira Uganda bwe yali at that time. Nanga sina ddembe wange kubeera wange waka. Nkoze emyaka 43 mu magye. 43. Nkomyewo ogenda okuwumula. Nensanga nga bye nagenda okulwanirira bye bikyalirwa emiyaga. Nga buli lunaku abantu give me my phone. Nga buli lunaku waliwo abantu abakaaba emisaayi olwa individual. Kwegamba badefuuse Katonda. Nga buli lunaku kakati olowooza naawe oli ku kyalo. These are victims. Land grabbing by an individual. Member of Parliament, ayina cases 21 mu kooti
awoza ne abantu be bamulonda. This is what forced me. There is no higher. So that is honorable to be Lwashandi. Eyakubye Honorable Theodore Sechikubo akalulu n'enkoona n'enywa agamba nti ye akyamwewulira bamuleeta ajja mudda mu bisago. Kati waliwo omukyala yafa bwe yamala okufa n'afa n'agenda mu ggulu pasitayide waffe era atwebaza Mukama okuba nti yatuwa pasitayide atubuulira ku bintu ebiri mu ggulu ebijjulo n'ebirala. Kati pasitayide mu kubeera nga atubuulira ebifa mu ggulu basumba banne basuubirwa okubeera nti balina kubeera wamu naye n'okumwebaza kubanga asobola okubawa ku biri mu ggulu ne bongera okusumba endiga obulungi. Naye ate Pastor Bugembe ye yatandise ensonga kubanga azisekera mu buseke zinaku zibalaatiramu. Nenfa jukira nali nafudde nenziramu nenfa naye ate nga akatambi ako kalaba ku screen Pastor Bugembe ye ensonga yazitaddemu nankanyi. Kati abantu badate musumba sigwe basuubira okukola kino baga nti wano musumba abange yasekeredde musumba munne ngate musumba munne yagenda mu ggulu waliyo ebijjulo amatanga gafubutuka amata gali mpozi gava mwani amata nga gyegali ebijjulo ebinene. Ate era musumba oyo yatugamba nti kuno ku nseno danger zone ewedde emirimu. Tuli mu danger zone mu ggulu batulabanga abali mu danger zone. Kandoza Pastor Bugembe yatuukiriza kyakuba nti tuli mu danger zone ti n'abasumba ate basekerera abasumba bannaabwe eyo teba danger zone ewedde emirimu. Bannaye kale engeri gye tukyali ku bintu by'ekkanisa man of God yafuna woman of God tegeeza Levickson nga yeetwalira mwana muwala oba omukyala Desire Luzinda tegakyali mawulire bali mukwano gutinta guti. Kati ekyana kyagambye mbu Desire Luzinda ne Levickson engeri gye kiri nti Desire ye woman of God Levickson ye man of God. Mukati oba naazaala omwana ajja beera son of God oba child of God. Mwana mulenzi Levickson agamba yesi waakuwuliriza bigambo by'abantu. Amazima gali nti omukwano gwalina ku Desire Luzinda naye kennyini aguwulira nga gumusukkako era yasazeewo tewakyali kye mugambayo. Omukyala mukulu kuggwe owulira otya okuba nti abantu boogera ekigambo bwe kityo? Ensi eno buli omu asobola okwogera kyayagala ate bambi sirina gwe nnenya era sirina gwe genda mu kooti naye buli omu kyayogera kituufu naye ekintu kiba choice. Abantu bangi bandibaddeko omuntu gwe bandinjagaliza which is okay. Naye ate omuntu oyinza okwagaliza omuntu naye omuntu gw'omwagaliza ate gwe gw'oyagala. Ensi bweto bweri naye nkubiriza nnyo abantu make your choice. Let it be your choice. Don't allow the world to choose for you. Because at the end of the day bwabanga mukyala bwabanga mulimu omukyala oyo gwagenda okubeera naye waka. Omuntu oyo yennyini bambi ayinza okubeeyo nga alina ensonga ze naye ate si yagenda obeera naye amukwagaliza ate gwobeere naye kitegeere. So it is always good to make a choice. So I made a choice and I'm very happy and it is Katonda is at the center. I love her so much. She's a very, very nice woman. Levickson, at one point... So, that is Levickson one-time affair. Yagamba nti choice yagikoze tekyali kudda mabega. Kati mwana mulenzi Sizamani ye yavuddeyo. Sizamani agamba nti yawandiise ng'ayogera ku bana ababiri. Agamba dating Desire is like eating crisps in church. Everyone will act as if they don't want, but deep inside everyone wants some. Mbu omuntu okubeera mukwano ne Desire Luzinda nga ye girlfriend wo ba mukyala wo mukibeera nga okulya bu crisps ng'oli mu kyaki buli muntu yeefuula mbu tayagala mbu naye nga muli mu mutima n'okamuwa ka crisp ayinza okukameketa n'akanunanuna n'akalya konna n'akamalawo. Kati oba bubaka ki oba bubwadde bubaka ki Sizamani bwe yabadde annyonnyola
obubaka buno sibunategeerekeka n'engeri gye tukyali ntwogera ku crisps oba zennyini ze abadde ayogerako simanyi buno bukrisipu bwe twogerako si bwe buno bwennyini ani kansiime bwe yeebaseemu awo ani kansiime ndabanga alina bukrisipusi ng'ate babutadde wazibu fulutusi ze yeebaseemu bazimutaddeko ku mubiri kwonna ebyana byagambye mbwe yali gudugaalo kati yafuuse badigaalo era nti ani kansiime atutwala keewaze owa sijja kugattako kyanga ani kansiime ezi youtube azinona keewaze naye nga just yakoze photoshoot ya bufaananyi bwabadde bulala. Alright, ekifaananyi kyolaba awo kiriko abaana batuli bulala. In fact they have a show very soon. Kati wabaddewo ekibuuza nti omulabi wa tuli bulala ku basajja bano abali mu tuli bulala as they are getting ready for the show ani gwogamba akusingira mu comment osobola otuterawo ku kuliko mwana mulenzi yennyini akikulira landlord, ku B kuliko mwana mulenzi weird pastor, ku C kuliko mwana mulenzi gwe bali bagambe nti yali abaliddemu olukwe si bitoka ali nabo yali ali malala, ku D kuliko mwana mulenzi tata Chimbowa then ku E kuliko DDT musiramu. Kwa abani asinga okukolera bwe babanga bazanya hiyanza kale nga tugenda okuteekateeka okumaliriza olunaku olwaleero njagala okubanga nga tetunagera mu sports greetings olunaku olwaleero njagala okutumirako ku bantu bano akatusooke okubanga tukubulira ku Alson Painters UG basizi ba langi. Alson Painters UG omulimu gwe basinga okubanga bakola mukwano gwange mulimu gwa kusiga langi. Olina ekizimbe kipya oba kikadde endabika yaakyo tekusanyusa osobola okuba nti obakubira n'obagamba nti njagala kisenge kino mukimpeere kale empya ekizimbe kino kalina kyenkana ki balina abakozi abasobola osiiga kalina newe zibeera mmeka babikolanga bakubire ku 0705 193636 0705 onako olwaleero nja kutumirako omuntu omu bamuyita Namuyanja Asia. Namuyanja Asia olaba nnyo agaliwo webale kuba nti okomentinga ku videos zaagaliwo n'okuziraba n'okuzisharingira abalala mu groups ku WhatsApp n'emikutu emirala webale nnyo Namuyanja Asia. Wabaddeko ku weekend ku night shift yasembyeyo. In fact tubeera ne weekend show buli lunaku olw'omukaaga ssaawa 10. So temulowooza nti night shift ze zokka ze tukola, tubeera ne weekend show, tubeera n'abantu abajja ne babanga bakola analysis ku nsonga eziba zi happenings mu week. Kati olunaku olwaleero mu sports you people are not serious. Waliwo wano abawagizi basatu. Kati abaana bagamba nti tulina abawagizi basatu. Gwomusajja omulabi w'omupiira tulinawo abawagizi baffe basatu. Kati gwe ng'omuwagizi tulondereko ku bawagizi b'abazannyi bano abasatu ogenda na muwagizi ki? Omuwagizi asooka ye wa Ronaldo. In fact baamukuba ekifaananyi yali ku kimu ku bisaawe ekisaawe ekyo kyemanyi mukimanyi bulungi. That's Allianz Arena. Omukyalo ono muwagizi wa Ronaldo. Kati ogenda na muwagizi wa Ronaldo oba oyo yasooka. Owokubiri omukyalo ono muwagizi wa mwana mulenzi Kylian Mbappe aguzanyira wali ku Real Madrid ye mukyalo oyo. Ogenda mu comment teeka wani gwo selectinze. Kati asembayo yo wa Jokares era ekifaananyi yakyekubidde kwa Arsenal wali wennyini. Omukyalo ono era chat number Jokares gye bamwadde 14 omukyala yagifuniddewo era nga ali ku kisaawe awo ekya Emirates Stadium. Kati ku basatu gogenda na muwagizi wa muzannyi ki oba muwagizi wa ttiimu ki? Ogenda na wa Ronaldo, ogenda na wa Mbappe oba ogenda na wa Jokares owa Arsenal. Ujja kutubuulira tulabe nti nno
ate kati embeera yagizedda n'egira bweti negamba nti ate kati munnanga ate kati agaliwo gwe mukutu kwe tuli abaseddi omusunsuzi lyerinnya eryange likinga video. Thank you so much. Mwebale beere bulungi kama batukumire mukira mubaayo. Thank you.